nkumenyereye ebbala nga zizina ebintu ebityo ebyekisiru ebyekisegu nga bweyambula waliwo ebbala emu naye woyingira bwe bagamba essimu zitekewa muzireke wali eri tetwagala kulikodinga kintu kyonna era ne bakusanga n'essimu bayinza okukuba ne bakuttira nawo n'okubula n'obuliraawo why wegiba nga kyetukola nga kituufu ogenda mu bayimbi kiki ekibeera mu bbaala eyo ekibeerayo kimanyi essaawa weetandika abakazi baba free nga beeyambudde basimbye layini we bati oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda awe wa mukwano gwange obudde buli we bugenda maaso n'okuba nti buvaako eddiba omanya bumanya nti ssaawa yakubeera nga twolekera okuba nga tunoonyeza ekigulira magala eddiba aba CD omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli atuba tugenze maaso n'okuba nga tugoba mumale atugende maaso n'okuba nga tugamba ebigambo omukulu gwendi naye amanyiddwa nga Kazo amusajja agoberera ensonga za entertainment nga we zigenda maaso okuba nga zitambula mu ggwanga nyaffe Uganda ajagenda maaso n'okuba nti yatweyanjulira tugambe ebigambo abasidi nsanso okulaba nange nsanyuse taata amiina nze Kazo omulungi mu bintu bya music mukama bwatyo watuwa bingi bye tukoze kaŋŋambe kojja wange Vincent Segawa my real uncle omulungi ennyo gwe njagala akuba yasiramuka mwenna era abamulabako mumugamba kahayi yep. Kali tujja genda direct mu nsonga za entertainment show eyabaddewo eyagenze maaso n'okuba ng'eggwa oba ng'etambuza weekend bagamba ku Lwokutaano lwokka there was a number gye bagamba nti waliwo abantu 7 Nyege ku Lwokutaano lwokka bagamba nti abantu 7,000 people bali mu jjinja nga bagenda maaso n'okuba nti bakwasaganya ensonga n'ebirala kiki kye walabye gwe nga we wabadde olaba Nyege bwe yabadde atambula n'ebyabadde bigenda maaso n'okuba nti bitambula nze mu byonna kyensooka okwogera gavumenti yaffe nsooka njogere na gavumenti yaffe gavumenti yaffe leetaga tuggyewo ebintu ebimu ng'ebyo olaba Nyege yes ekigambo sooka onoonye ekigambo Nyege kitegeeza ki what is Nyege kuba Nyege bye bisiyaga abibanga bisiyaga ozina oli bwereere leka naye tompakanya abantu babeera bwereere serious tubeere gundi tugendeko mu Nyege nkumenyereye ebbala nga zizina ebintu ebityo ebyekisiru ebyekisegu nga bweyambula ne babeera Nyege kituufu bakoze gundi yaabwe nti Nyege bazinye ebyabwe bye bazina ne Nyege omuntu aba ali bwereere bakola bya kiseegu ekyo kiba kisegu nze sigenda awagira Nyege ng'omuntu nedda nze nja kuwakanya lwanso mpakanya abantu basazeewo ne babaako gye badda sinti nno bekweke ne bakola ekyabwe mu privacy yaabwe nti wabadde gati leka kubuuzemu ekibuuzo bw'okola ekyo obudde bw'ekiro ennaku zino tulina abaana abamu abatakola bituufu ng'omwana we asobola n'okuddukako n'adduka n'agenda mu ebyo ebintu by'ekiro kigenda kuvaawo nga ekyo kyogenda osanga nga ebbaala zaffe kati ng'olina kilabu yo naye nga gye bakolera ojja kujja bagiggale kye kiba kireetera ebyo nti be tulina ate ab'amaanyi lwaki bakola ebintu ebyo abakola ekintu ekyo abakyagala ennyo ate be baba ab'amaanyi mu ggwanga Nyege omanye ebintu by'ekiseegu bibi already naawe omwana wo what if it is you nga mwana wo twogere ekituufu tuve mu byekiralu manya nga omwana wo ddala kituufu gw'olabye mbu obudde bwa kiro we buba obw'ekiro abantu bazinanga kaliyoke okimanyi Nyege bitandikidde soke tudde emabega twasooka nitandika ne kaliyoke tuvudde mu kaliyoke tuleese ekigambo Nyege twava mu kaliyoke ne tudda mu kimansulo so sorry wetwava mu kaliyoke twadda mu kimansulo kyekyalaganga ekimansulo kyeki kati kankubuuzemu papa gwe nga gwe kansooke nkubuuze ekimansulo kyeki anti kati zokoleke nkugambe kati abantu abamu baleme tuzanyira ku bwongo bw'okyusa erinnya diri ekyaliwo kati okyawulira nga boogera ku kimansulo okyakiwulira kati we baawera ekimansulo ne bazaawaani Nyege olaba
babazanyira ku bwongo titujjeewo ekimansulo tutaddewo Nyege buli mwaka kati nno kyavudde buli mwaka kakibeerawo buli luvannyuma amakirabu bakitandisa kitiikayo niyo manyi promotion eyo kiki kyetukuza mu Uganda oba kiki kyetukuza mu music waffe kiki kyetuli mu creating affe maaso amazima abasooka okunda bakoluli nabagamba nze ndi straight forward nabagamba ekintu kya music tuleme kwonoona music tumuze mu byekisiru music alina kuyigiriza ggwanga kiki erina kukola so tetugenda kuddira nnyimba z'abayimbi ennungi tudde mu Nyege nga gwogamba Nyege ng'empala ogitadde wansi kyeki nedda tutandike okuteekako obutambi tuve ku ebyo masomero bagaggadde neighborhood with Nyege siwe kiri lwaki baaligadde watya ng'omwana wo gy'asomera gw'oba kyoyagala omwana wo agende ajje ewaka nga naye azina Nyege ng'azina Nyege ne banne gwe kyowulira kyemufa Uganda ffe kyetwagala mu nsi yaffe Uganda titwayitaga Nyege kituufu Nyege omuntu w'oleeta ekintu kyo ng'okirezi naye tetukola nnyo busegu buyitiridde banne tetukola busegu buyitiridde for example oyina ekintu kyekimu kyempulidde ku luyimba olumu olubadde lutradinga lubadde nga lulimu ebigambo ebiwemula why is it that babadde baganya oduzanya ku scene mugana oduzanya ku scene bazeeyo ne bakyusa lwaki kubanga yawulidde nga byeyayogedde biki bifu leero nkuyina saagala olaba abantu bano mwenna bonna buli omu alaba bannaye buli awulira ng'awagira Nyege manya Uganda yaffe egenda ekotekawe bw'aba aleeta ssente kigenda leeta ssente nga tufa bufi oba kigenda leeta ssente nga amasomero gaffe gonna gaggwawo ng'abaana bonna walabako ebyasooka mu baasi ng'abaana b'amasomero bwe bali mu baasi it was because of Nyege era byebyaliwo ebyo bimansulo genda olabe ekimansulo anti nze kye nagambye sooka olowooze twalina ekimansulo bakyakyogerako weba byaggwawo kiki kye twazzaawo luli kyali kimansulo ng'omuntu asobola kitegeera nti what's the meaning of kimansulo wemansula otya jjamu empale jjamu buli kimu then you mansula yourself okitegeera kati webalaba nga gavumenti ekitegedde kiki kye boogera ne bakyusa ne bagamba katuteekewo ekigambo kye bayita Nyege lwaki tebabagaana bagambe mubagamba amazima kati kankubuuze nze munansonyiwa naye olaba wano nayingirako ewamu nagendayoko bwe batuuka ewantu wali negundi eyo bwetuuka enateete okkiriramu awo mpolampola byaffe byakyama siina muntu n'omu gwe njagala naye ate wemba nkyogedde kiba straight kubanga guno mulanga gukabiranze anjagala tanjagala akole ki akireke wotuuka awo nateete ng'okkirira awo ebbaala emu kuba onaakola erinnya kiyinza oba ekibi waliwo ebbaala emu naye wooyingira bwe bagamba essimu ziteekewa muzireke wali eri tetwagala kulikodinga kintu kyonna era ne bakusanga n'essimu bayinza okukuba ne bakuttira nawo n'okubula n'obuliraawo why wekiba nga kyetukola nga kituufu wogenda mu bayimbi kiki ekibeera mu bbaala eyo ekibeerayo kimanyi essaawa weetandika abakazi baba free nga beeyambudde basimbye layini we bati abakyala bali plain nga bangi abali ku stage babeera ku stage nga olaba stage eri nga bonna bali okwo ekisaawa ekituuka nga batandika yakimansulo waliwo asasula omutwalo okuyingira VIP ebiri kati mu VIP wabayo mwenna gwotuuka empale katonda muzibu neba ne sitaani ali mu Uganda no wotuuka wali empale abasajja omanyi kye bakola lifeguard zo zibeeraawo empale baziteeka muno obupiira babuteekaawo bobubeerawo 24 hours kati abakyala abamu bagamba anko twogeramu ne tuteesa ne tukola ebinyuma biki ebinyuma ng'empala agijja it was my friend by the friend wange yantwala nangamba omanyi tolabanga ku nsi jangu olaba ensi bweyononeka first time nalabako era gwe gwasema kuba nze nafuluma nga ngenda nakusesema
byali bingi kati ekyo kye bayita nyegenyege ekiriwo mu Uganda nze nava saamalawo na budde bwange era bansasulira VIP byali ebiri ebyokunywa bibeera wali eccupa emu erimu ebiri emu oba onywa igo oba onywa nairo gwekwata kyeji naye abasajja abalina ssente beba parkinga wali nebo niyo nga abaana abali muli ababuwala bwana buto so kati kino kye tuli mu kugamba nti twava mu bimanso ekyali kimanso kye bayitaji kati lwaki obo ngamba mbusaagala simu webanga bituufu nze wenjija kati abasidi omusunsuzi nkwegomba okulaba lwaki ongamba nkujjeko essimu yange okulikodinga nkuteekeko mu bannange nange nabaddeko n'abasidi omusunsuzi why anti ebibeerayo kiba kijjubi ate kijjubi kati ekijjubi kati nze nakitwala nkyeka tolaba nti noffe tukulira ebyo gwe nedda Uganda yonna nga bwetunula bw'obanga owagira ebisiyaga kale kankijja mu bisiyaga obanga owagira nyegenyege bw'obanga owagira nyegenyege manya ensi gy'ogitwala matonga tugenda kuggwawo nga wowulira omulembe gwa Nuwa amataba gataatera okudda gwa Uganda ekkirira 1,800 tukkirira bukkirizi naffe ababadde abayimbi abatuufu buli muyimbi watandika okuyimba wataleeta kyabuwemu tagenda wulikika kubajja kugamba ngenda yimba ebyamagezi abaana bayiiya ennyimba ezinyuma era eziwooma niye watayiiya kirungi wayiiya ennyimba ze nga zibuulirira ezo tebajja zikuba niye ate bano abanayimba nti kubanga kale anyway oluyimba lw'omugagga wange omu oyo ye katululeke naye dwo era nalwo baalukuba naye nga yali nsobi basooka gaana ddukuba nga wonaawulira nti bakuba nti okwepiica what's the meaning of okwepiica byekube wepiice n'ebifaananyi ogenda byekuba otya picha that is picha but gwe njagala ombulire the meaning ojje wegendereze leero kati omusunsuzi njagala otambule nti okwogera mu Uganda leero njagala njogera ekituufu tambula olabe obwana obwo obuto nga bagamba okwepiica gwe wonaatandika okwepiica obuuze njagala ng'otambula kuba oli munnamawulire omutuufu obeera ku mativi ag'enjawulo okola programu ku mativi ag'enjawulo nedda azokoleke njagala osanga obwana obuto obwo buuze nkoleramu okwepiica ojja laba okwepiica kiki bakola kiwato nga kikola kitya teri weewaffe bukka buli wamu wonna ensi yonna anaye Uganda nonti awe sokoleke ensonga ya nyegenyege eyo ntuufu abantu gwe mulanga gigosinga okukuba gwe olanze omulanga gwendi mukuba nyegenyege kituufu kibeere nyegenyege kati tuli mu bbaala ennungi weeti enkyaleeta ekimanso abaana baawo baneiba kiki bagenda okwogerera ebbaala eno tebagenda gikolera musingi gugwa leeta muyimbi ayimbe muleeta ayimba amale okuyimba akoleki agende naye tugenda kuleeta buli we tulireeta nti tugamba nti weeyambule tetulina kyamakulu kyetukola kaba we wonna gye tulaga mu Uganda nga tuli kweyo focus eyo ebambi tuli ku musingi omukyamu whereby nga ate omuntu omukulembeze owaffe ye bamugamba kirala focus eyiye endala bamugamba abali be bakola bituufu kubanga ababirimu ate be banene nyegenyege gw'obadde ogamba gwe tuliko gwe tuteesaako nyegenyege nze obulamu bwange namugaana nze nga nze simwetaaga kale abamwetaaga era beebo boolaba buli muntu gw'olaba ng'ayagala nyegenyege sokolowooze ndowoozayo olabe baani abantu balina okugenda ne bakiringamukko ne barelaxinga what kind of chilling tugenda kiringa naki ekyo kyetuliko kyetufaayo ekintu kyetuli mu kukiringako tetukiringamu ebyo jangu tuzanye pool tokute kyo onsanze enkola ki onsanze ndi mu byange nzikakkanya obwongo bwange obwongo tetubukakkanya lw'ebyo bya buseegu abula ate ffe tuproducinga bino byebyo byebintu byogenda osanga Uganda erina AIDS mungi Uganda erina ebirwadde ebijja nga bigwa kubanga abaleeta ebintu ebyo beebo wabula mumuwulira linnya lipya ne tuwagira ye nyegenyege what kind of nyegenyege lwaki luli tetwawagira bisiyaga
lwaki we baleeta ebisiyaga wakiwulira nti bisiyaga ne mukijjawo naye ate lwaki togatta nyegenyege na birala anti bajja babakyusa mannya babakwata bwongo lwaki tokkiriza nti babakwata obwongo serious babakwata obwongo njagala okkirize bisiyaga kimansulo nyegenyege soka wetegereze ekintu ekyo bisiyaga kimansulo nyegenyege kikyeki twasooka na bisiyaga kimansulo twasooka na kimansulo bisiyaga katulina nyegenyege bwe tunava mu nyegenyege weeyambule anti linnya pya kati away from that nalabyeko pastor Jengo ono ye mutabani wa pastor Igo nga naye agenda maaso n'okuba nti yayanjula omugole n'annyonnyola n'agamba nti olw'okuba jjukira bambi y'omu ku basikandoza bogamba mu Uganda bakyasikidde kye bayita amabanja kuba mwana mulenzi oyo taata we bwe yafa yaleka amabanja mangi ne gamusigala mu bulago kati bangi abadde baleeta argument nga bagamba nti sebo kati otandise kubeera n'abakyala ng'amabanja gakuli mulago omuvubuka n'agamba bannaye mwagala nsule mu mpewo olw'okubanga amabanja ganzite n'empewo enzite leka nkubuuza ekibuuzo mwena buli omu andaba kambabuuza ekibuuzo omusunsuzi nsaba nkubuuza ekibuuzo muzeeyi wange waafa okimanyi nze taata wange ayinza okufa nga kitufa wadde talina amabanja okitegeera nimwe bakolagana nabo kubanga mulaba ebyobugagga bingi kikyekyo kati gwe waafa ne mujja ne mutandika okugamba akaana kano kato ke batulekedde already mbadde ne shares let us just call it shares ezo ze mbadde nazo kubanga buli wenjjukira ebintu bya pastor Iga baitha inange enzo omu ku bba bagendangayo wa pastor Iga kuba nagendangayo musajja oli yali fani akuwa kyoyagala bw'ojjanga oli muyimbi etagaana asobola noyiiya n'okukola buli kimu lwaki luli tebaateekangayo complain nga tannafa why saawa zino omwana oyo wabanga lwaki bajja kati oba mu nnaku zino kuba byatandika dda ebyamabanja ne bagamba TV ebadde bikya niye omusajja kabalaze kato ne kateekayo buli kimu ekyetaagisiza okulaba nga buli kimu ekyakitawaako kikyali nga kikyasitandinze kati omuntu naye mwagala mumuteeke mu byanyegenyege nti nga bwe bagamba nga kitaawe buli muwala yenna yamutwalanga bw'agenda okufuna anti nedda kyenjagala okwogera anti omanyi lwaki njogera bwe ntyo bangi baamuvumirira musajja wattu naye nga yakola ebibye ng'ayamba naye bye yayamba nga ffe bannayuganda tuyina mentality eri ddaala gwe gw'oyambye ate wamala omuyamba akulaba bubi kati saa zino omusajja wattu avuddeyo agambe nfunye omukyala kati nze kyadikazo gwe nakuleetera omukazi ogenda kugamba ate bobeera nabo mu mabaala bembeera nabo mbambaagadde baba bakazi bange bwe mba nkwanjulidde omukazi aba yoyo wabula waali ŋŋambye nti ye oba emyaka gye ginnatuuka kuwasa niye tagituuse mwagala abeerera mutandika okuwa for example omugezi mukama nsonyi omuwerako example bingi bye bamwogerera bambi ne boogera buli kimu omusajja ono omulenzi omuto atuuse okulaga ekituufu ajjawo the other side of the father nti bagamba kitaawe yayagalanga ono yayagalanga oli yakolanga bitya nedda kati ye ayagala abalaga ekituufu nti ye kyayina ayina omukyala ayimiridde ayina omukyala owuwe atya kubanga senga muvubuka muto ayina sente si bwe kiri amabanja ge mugamba nti agayina afuddeyo lwaki saawa zino tebimugibwako buli kimu kubanga n'abateekawo amabanja bagateekawo because of what baagala mulemesa yes gaaliwo kubanga omuntu tosobola kufa ng'era tolina mabanja gaaliwo naye woomanya nti waaliwo agaaliwo yita omulenzi omutuuze mutuule nga komiti bwe yali kuba kyemmanyi omwana oyo yatambulanga nekitawe ebimu yali abimanyi bamuyite bamutuuze bamugambe mutabani nti wangi kino na kino tata wawe twali tumubanja bweziti then yajja bagamba bannange nga weebiri ABCD ngenda kusasulanga bwenti mpola kati we babanga yaggwa okwanjula omukazi nga nnina amabanja si kibi olaba bameka be babanja mu Uganda kyogamba bwe ngende ewa neiba landlord nga mpangisa neme kulya nnyama lwakuba omanja
ndye ennyama n'enkoko ninjigula ng'ate ommanja kati lwaki nkugamba ekyo ebbanja tebalisibira muntu naye kye yakoze kituufu tulaga omukazi omutuufu for example lwaki aguba wadde omudde n'abalaga kati omukazi yeetegekera ekituufu kyakikole nga kirungi baleme muvumirira nze saawa zino mwenna mudda ku pasita Bugembe abantu bonna babuuza Bugembe ali wasaddi pasita Bugembe naye kamuteekemu akatono ono muto Bugembe asobola obbulirira omwana ono omwana ono ajjeeyo n'ayanjula n'alaga omukazi mu lujjudde lw'ensi yonna waabanga akikoze saa zino wenjagala Bugembe ayimirirewo omanyi lwaki nsaba Bugembe ayimiriremu ku mwana ono kintu eki nti Bugembe ekyo kya standi yagaana okuyimirira nti nze owange nange wuuna alijja mwaka bwe guti naye ate ye alinganga abakuza be bataata betulabirako kati wabanga omwana alaze ekituufu Bugembe aveeyo awolereza omwana ono nti okwanjula omukazi nga wuwo weesiimidde mu mutima gwo si kibi tuyingidde mu kyaki newe ogende ewa Kayanja tubuuze Kayanja ddala ekituufu oyanjula mutabani wa Pastor Tom ndowooza wabiwulirako yayanjula nga muvubuka muto. Is it Pastor Tom? Pastor, yeah. No, Pastor Kayanja. No, Pastor Kayanja. Aha. Abo bombi. Bo lwaki tebaboogerako? Bo lwaki tebababuuza lwaki? Ono akoze ekiki tuve mu mabanja bannange tetufokasinga ku mabanja omusunsuze nkubanja nkubanja atwema nkubanja kyogamba tokola emirimu gye lwakuba otya Kyadi Kazo nti akubanja oyina okukola emirimu gyo gitambule straight forward kubanga lwaki wona nsanga ojja kuŋŋamba bannaye nange ndiyiya ssente zikusasula wemba ngenze mukolo era omusunsuzi n'okujja nkugambe nti okimanyi gwe wennyini gwe ojja kujja oŋŋambe nti omusunsuzi Kyadi Kazo nina omukolo nti lwaki anti munnaye njaga akola kino na kino male nkugambe luli obadde siina buvunaanyizibwa bwe nkulabamu kati saa zino nkulabamu obuki obuvunaanyizibwa kennina nja kkakuwa male tuteese nkugambe naye kali kemmanja tunaateesa sooka omalirize kino kuba kati wali essente ezibadde zikutwalaganya nga ssente gy'oziteeka mu bintu bingi kati ntegedde nti kati oyina ki obuvunaanyizibwa kyekyo ekituufu ekisinga mu Uganda muno naye lwakuba akola ekituufu gwe muyite omubi saawa zino omwana yabanjulidde omuntu ate mmwe mulaba nti kibi naye ate kyeyakoze kyekituufu okusinga omuwulira nti aga naga ndi eno ndi eri ate leero nzize ate nkya ŋŋenze bwe kyemwagala bannayuganda kyetwagala si kyetwagala twagala ekintu ekituufu nze kati nsaba ombuulire Kyadi Kazo omanyi gwe naakuleetera omukyala leero nonsanga ne kangereze ku bange leero nonsanga ne Joan enkya nonsanga ne Daisy ngeza bugeza banywanyi bange mikwano gyange nonsanga ne Joan nonsanga ne Daisy nonsanga ne Judith womaliza nonsanga n'abalala mazima kiki oyinza okunfiiringamu onampa ekitiibwa gwe bwe mba neetaaga ssente osoozimba niwe ninkugamba nti mukazi wange ye Daisy oba mukazi wange ye Joan for example just kiki gwe kyoyinza okufulira era ompa ekitiibwa nogamba yatulaga omukyala we newonsanga naani era ogamba musajja otasobola kulya mu lumene muze mukazi we wakola ki ayimiridde naye mmwe ki kyetwagala nti tuleese ono musajja wattu katandika okubeera ku bunkenge kati ebyo bali bakola fiya bamukange naye nze amagezi genkuwa era gemuwa nga bwe yayanjudde we yatulaze omukyala tamuyiwanga babeere eki Katonda ali waggulu alijjawo buli kimu kye baayogeranga behind scene of titaawe byonna bigenda kubanga omwana oyo abikoze eki abijjeewo kati n'enimbaga y'ono omwana we eriba ekoleddwa erinnya lya pasita yiga ligenda kuba liri well arranged nga lirungi era omusajja oyo ebintu ebyo birigwa ali ebakemagombe bulungi kubanga bingi bimwogeddwako yes ebimu byali bituufu oba ebimu tebyali bituufu fenna tetwamanyanga kubanga wonvaako nga bwe tuli naawe tomanye kikyenkola nkya okisegedde saa zino nga wendi kwembizi wano onsanze ndi mukukiringamu ombyange
ndi mbakazi tonsanze ku pool table ndi mbadde mbakazi nkakkanya ki bulamu bwange kati naye gwe ate woovaawo enkya buli munnamawulire kubanga weetaaga nfuna amawulire nkole ki ojja kunjogerako ekibi nti mbadde muki mu bakyala not that n'abantu mwonna ng'obanja omuntu muleke kubanga ate waafuna obuvunaanyizibwa ajja kukusasula kubanga ajja kubanga amanyi nti mukyala wajja mugamba tuyina ebbanja eritubanjibwa kati ebbanja eri eritubanjibwa likwate omukyala ajja mugamba omukyala gwaba awasizza bw'aba naye ng'alina kyo etegeera alina omuwa obwo nga mugambe nti aha mwami tusevinge zino zigende wali zino ze zaffe byebyo ebigambo byange ku mwana oyo kale tweyanza nnyo mukulu Kazo obubaka bwo obusembayo nga tweyongerayo anze obubaka wange bwensinga okusindika mu bantu banaye twejjemu mentality embi twejjemu mentality embi ate tubeere bantu bakulu ekibi kiyita ekibi n'ekirungi kitwale nti kirungi omusunsuzi nze ndikwogerako ekigambo ekigamba nti nze wolikeera ku makya ggwe n'okola ebibi agaliwo tegalifaayo ku nsi muno era bakisigala bakwogerako twalina agaliwo naye nga bakwogerako era ebibi abalala bye baboogerako leka amazima gabeere mazima n'ekibi kibeere kibi ate tetuwagiranga tetulemanga kuwagira bicu bya kiseegu mu ggwanga lyaffe Uganda tubigobemu then naffe tulifuna emirembe okay mukulu oyo Kazo ntera omunoonyaako olumu n'agenda maaso n'okuba nti agamba ebigambo musanze wano ng'ali mu kwasaganyamuko ensonga nengenda maaso n'okuba nti nno twogerezeganyamuko ensonga ogenze maaso n'okuba nti oziwulira agaliwo ye YouTube channel kwoli atubadde mu kifo bakiyita MBs kisangibwa Nsaggu Butega Road awo osobola okuba nti nno tukawo embeera eriwo nayo nnyuvu nnyo banjagala kola bivulu n'ebiringa ebyo musobola okuba nti muyitawo ko small time abaseddi omusunsuzi erinnya agaliwo ye YouTube channel kyoba okola liking a video. Thank you so much.